bulijjo bamuvuma baga Muhoozi simanya ono omutamiivu simanya ki kaakati baakyusizza enjogera Muhoozi amekomanda to omuntu waffe kati mwakitegedde nti amekomanda Luli wamuyita omutamiivu simanya ki naye muganda wange yagaye bugambi kiddemu gweddamu buzzi omuyita ekigambo kyobadde omuyita yagaye ddamu buzzi kakutandoddemu buzzi okimuyite kakati ate yagambye takyakwata nsekere buno obwa wansi kakati atakyakwata bugina ensekere yennyini gyakwata nabaga nti tuteeke politics ali machuwa mu ddiiro politics w'okuwayiriza oba okuvuma agenda kutuuka ekiseera akome nga wali atagenda bigumiikiriza nga yagamba kimu ssebo kyompaayiriza nakikoze nti nabadde njogeramu bwogezi nti nadda ssebo nange nabadde nkukubamu bukubi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Parliament tesobola tuyambako nga CDF atandise okupenetrating okuva mu bwa CDF nayingira mu tocha chamber Parliament. Muganda nkankubulire saa kyobuuza kyandibadde kisoboka naye no Parliament eriwo ate yo yennyini ata wa CDF ye yagireeta kyekiri kye nagambye nti abalimu kati bakola kinene okusuula abaaliwo mu kifo ky'okuzimba bagaziye bali abandi mugambyeko abantu babasuula muguluka be baleeta tebasobola yadde okuddamu ekigambo CDF abeera answerable naye kati nze nalabako ne wali mu Amerika sebo omusajja yagenda ne bamubuuza ow'amagye n'abagaa sijja bagamba Kongresi ya Amerika nemubuuza nti kakati bino ebyokutta abantu egundi e Palestine n'abagaa si nti buli kimu tujja kibagamba nenga ko congressman namugamba sijja kugamba era ne bababuuzaako nti muyina ebibinja byabayekera byabatujjubye muwa sente omusajja n'abagaa nti tuzibiwa nti lwaki nga tetwagala bitulumbe nensirika ninga kiki kino naye ate era honorable saa kyabuuziza njagala abantu baffe bagimanye Katonga tannafa yabaga nti tuli mu military government amateeka matono nnyo agakola kakati muganda wange saa kyabuuza since 1986 military yatwala obuyinza obusinga ku bw'abannansi naye sijoyo yakyogerako abantu ne bamulabanga asaagirira naye ekyamazima military y'amaanyi ng'era oyagala okikakasa saa muganda wa gwe sisinkana emmotoka nga ziyisa mu jjaamu olabe ez'amagye nga ziyitawo olaba oba waliyo n'owa traffic asobola ogikuba omukono naye gwe yisaawo eyiyo olabe muli mu military government nanti kati ate byakola si bya CDF bya kiyeekera nze nobati fena tugenda kufa naye teri agenda kusasula biiru ya kufa kwe saa abadde tavuma nze addressing ensonga yange ngeri peaceful and understandable naye honorable issue eno muyimirire mwenanga parliament muyite CDF mu parliament mumubuuze naye ssebo bwoti bwogenda okuuma amagye totuwakulira entalo kubanga werujja terugenda kutaliza nobati omanyi eggume baliyigiriza mpola n'emputtu kasi totta kye bayita fiya mu bantu kiba kirina okudda against you mbadde njagala mbuuze kino kyekimu ekyo kyoyogedde kituufu swadakita omuntu bw'ayogera amazima bwe gali kyoyogedde ky'amazima nti parliament
yandibadde eyita CDF owulira mubuuze nti lwaki weetaba mu byobufuzi kubanga alina kuba nyuto nzikiriza eyo tiiki nnene nze nsubira nti amagye gasobola okukuuma ali mu buyinza n'atali njagala owulirize eyo tiiki nnene naye ate yavumye bannansi n'agamba nti omuganda yenna atawagira awagira mwami Museveni aba musiru aba ayogedde mazima kuba ekikyo nkikkiriza era aba ayogedde bulungi embeera eriwo ye reflecting ebigambo ebyogerwa njagala obe mwenkanya nti webakwata ekigambo kyenkumuliza saa nti ogambye ono ayitibwe mu palamenti olw'okwogera mu ngeri eyawulamu abantu correct nkubuuziza omuntu avuddeyo n'ayogera n'aga nti omuganda yenna awagira mwami Museveni oba musiru okusinziira ku bikolwa ebiriwo buli muntu alina okutuula naye n'afumiintirizaamu ng'omuntu n'agamba ono CDF wabanga oli aminako obuyinza amukonda eminzeko ku kikolwa kino oba n'oli akisapootinga bannange teri kintu kibi nga kukukwata nga tolina ki saha njagala ekintu kimu bw'oba okusazeewo otambulire ku kullul haqqi walau kaana murra ogambe nze ndi mazima ndi mwenkanya ekiina kye kikujjako ga nti nze abaganda bemanyi tebamuwagira wangi nze abaganda bemanyi tebamuwagira tebawagira gavumenti eno tebawagira mwami Museveni abaganda b'omanyi bemmanyi kati ati nze nkulimbe nkugambye bemmanyi nobati muganda kikosubira gwe mmanyi amuwagira nze simanyi nze mbeera nakawuka lindo olaba akalulukanti oli mukwano gwa Keti Kavuma ate amuwagira mukama wange si mukwano gwange naye amuwagira ate mukwano gwo ayinza okuba bo balina enkolagana bo nga bo ate njagala nnyo tugeneralizinge nga twogera tetagala nnyo tukole ki sijja kusaayo kyange nti mmenyeyo omuganda omu amuwagira nga mukwano gwo nze nenkakasa omuntu omu gw'owangaala naye nga mukwano gwo naye ngenda mukubira mubuuza ebibuuzo bye kankuweeyo omulala mukwano gwe nnyo ate omanyi nange mukwano gwange weeri eri ekayunga sijja mwogera wano nze mbasibudde nze ekindeese mbadde nkugamba mukwano gwo ow'ekayunga oyagala muddemu naye sowa mwogera kuba akwagala nnyo anti nze kyange kyekyo paliamenti nga paliamenti etuuleko ndimende CDF kyenzize okusabumiti nga sizze kujja mu lwali lungi luwanvu ekyo kyoyogedde kituufu Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saa singa CDF akuwa appointment ebigambo bino solo kubimuyitiramu nga bw'obyogedde wano. Ya tadde. Awadde poyinze. Awadde. Honorable bade nze nakyembuuza. Mumpewe dakikanya mbaleseeko mwanalaizinge nga nange bwenzija. Honorable nga tonagenda mbadde njagala kubuuza tewaliyo teeka likkiriza kusuubula kibiina kya byabufuzi n'otugulira nuupu eyo. Honorable okusaba kwa saha nga bwakusabye. Kubanga okyali mu parliament. Katusuubire wagenda kubaawo ekikolebwa olw'ensonga. Saagala kubimba muganda wange. Tewagenda kubaayo kikolebwa. Nze sibeera mu balimba. Nti ki ekigenda okukolebwa? Muganda wange palamenti yayitako mwami Muhoozi n'atajja. Wabula nze kye nagambye kuva n'olwaleero ne King Sanga kwali ne Nobert abaddeko mwami Muhoozi trend gye yasetinze eri emu nti ona gyevuna mimi nta gyevuna sisi